عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatenda majivuga wekitiibwa Allah tegali mu bukendeevu bwonna. Tumusaba Allah sokusasa n'emirembe eri nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amanya mpitibwa mukyala Maryam binti Bashir, mukyala musomesa, mukyala mufumbo. Nkubiriza omwoyo gwange nejja mu kubeera nga tutya owekitiibwa Allah mu butuufu bw'okumutya. Tugenda kubeera nga twejjukanya ku musomo gwaffe okukwatagana ne Asrarul Baiti oba Asraru Azawjiya, okusaasanya ebyama byaki eby'omu nnyumba mu bufunze, okusaasanya ebyama by'abafumbo ababiri. Ebyama by'omu nnyumba oba ebyama by'abafumbo ababiri biri ku ddaala ery'enjawulo. Mu nnyumba mubeeramu ebyama bya family, taata, maama n'abaana. Kati ebyama ebyo mu byo mulimu abafumbo ababiri be tugenda okubeera nga tutambulirako okusinga. Ng'abakyala abasiraamu tukubirizibwa nnyo okubeera nga tetusaasanya byama by'abafumbo, byama by'abasajja baffe. Tuteekeddwa okubeera nga tukuuma ebyama newankubadde nga bbaawo alina obukendeevu bwonna. Toteekeddwa kubeera nga osaasaanya buli kamogo k'osanze ku bbaawo. Eryo zambi ddene eriyita ku nnimi zaffe, ate ogenda divunaanyizibwako, ogenda dibuuzibwa ku maaso g'owekitiibwa Allah. Owekitiibwa Allah ayogera mu suratu Nisa ng'ayogera ku bakyala, agamba nti faswalihaati, abakyala abalongoofu, qanitatun, abakyala abakuuma ebyama, faswalihaati, abakyala abalongoofu, qanitatun, ate abatya Allah, hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah, abakyala abo abakuuma ebyama olw'ebyo Allah byakoze eki, byaba bateresezza. Omukyala okubeera ng'akuuma ekyama ekyo Allah kyabeera amuteresezza. Allah kye yategeeza mu ayino yali ategeeza okubeera nga buli kyonna ky'oba olabye ku bbaawo nga kikendeevu ku ye, toteekeddwa kubeera nga okisaasaanya. Ekyo kibalibwa ku mukyala mulongoofu, nti omukyala yenna yina ebbanga ly'amala nga bbaawo agenzeeyo ewaka n'amwogereza, n'amuwoowa, n'amuleeta mu nnyumba, ateekeddwa okubeera ng'amubikkirira. Si buli kyonna kyonna ky'oba olabye ku musajja wo nti oteekeddwa okubeera ng'okola ki, okyogera. Okubeera ng'okuuma ebyama ebyo ogenda kugwa mu tuluba mu aya eno owekitiibwa Allah abakyala be yakola ki, be yayogerako mu suratu An-Nisa. Ekigambo eky'okubeera nga tukuuma ebyama, owekitiibwa Allah yagenda ng'atuwa ebyokulabirako ku bannabbi. Mu suratu Tahrim aya ya 10 owekitiibwa Allah agamba daraba Allahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi shay'an wa qila dkhula an-nara ma'a ad-dakhilin. Owekitiibwa Allah akuba ekifaananyi eri abakyala ababiri nga bakyala abo bannabbi be nabbi Nuhu ne nabbi ani Lut. Kati agamba nti omukyala wa nabbi Nuhu ne nabbi Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihain, baali wansi w'ababaddu be ababiri abalongoofu.
abakyala abo fahanatahuma ne bakumpanya babba baabwe falam yugniya anhuma min Allahi shay'an ekyokubeera nga bakumpanya babba okubeera wansi abaddu ba Allah balongoofu ne bakumpanya babba baabwe tebalina kye baafuna kintu kyonna owekitiibwa Allah agenda bagamba ku nnaku lw'enkomerero wakiila dukhula naara maa dakhilin nti muyingire omuliro n'abo bamu abakola ki abaguyingira mukyala wa Nuuhu ne mukyala wa Nabbi Lut mukyala wa Nabbi Nuuhu gwe tuba tusookako omukyala oyo Nabbi wa Allah bwe yakyazanga abagenyi ewaka baabangako ebyama bye bakola ki bye baayogeraganya wakati waabwe wakati w'abagenyi kati omukyala ono ebyama bye baayogeranga bye yateesanga n'abagenyi be yabitambuzanga n'agenda n'abibuulira abasajja abajeemu abali tebakwatagana ne Nabbi Nuuhu abali tebamukkiriza ne kibanga ekintu ekyo kye yakola kigenda muyingiza omuki omuliro tuli ku kigambo ekyokubeera nga asraru zawjiya okusasanya ebyama byaki bya bbaawo kati ne mukyalo ono Nabbi Luutu bwe yakyazanga abagenyi okusingira ddala abagenyi abasajja mukyala we ono yagenda mu basajja bali aboononefu nga bagamba nti ewaffe wakyaddeyo ki abagenyi ne bajja okubeera nga babakolako ebyaki ebyobuwemu ekyokubeera nti baali bakyala b'abannabbi nga balongoofu tekyabalemera kubeera nga bakumpanya babba baabwe okubeera nga owekitiibwa Allah yabayingiza omuki omuliro kati ki kyetuyiga mu aya eyo nti oteekeddwa okubeera nga secrets eziri ku bbaawo olina kubeera nga ozikola ki ozikuuma kyonna kyonna kyobeera omulabyeko nga kikendeevu ku ye beera ng'okola ki ng'okikuuma ekyo ekyokubeera ng'okikuumye kigenda kuweesa empeera amaaso g'owekitiibwa Allah okusaasaanya ebyama limu ku mazambi agayita ku ki ku nnimi zaffe ate ennaku zino kiyitiridde nnyo okubeera nga bakyala bakola ki basaasaanya ebyama bya babba baabwe balina bigambo bingi nnyo bye bakozesa nga basaasaanya biki ebyama omusajja bw'amukolako mistake ntono nnyo bw'eti amangu ddala kyamulinako obukendeevu kyeyamulabako obukendeevu agenda kuyita mama Sumaya nkubulireko oyo tata Abdul ali bwati ne bwati ne bwati kitegerekese kati ebbanga lyomala ng'okumya ekyama kiba kikyo bwe kikuvaako ne kigenda ow'omulala oba tokyasobola kukola ki kukifuga mukitegedde abasiraamu mukitegedde bannyabo ebbanga lyomala ng'okuuma ekyama kiba kiki kikyo naye olukifulumya bwoti n'okibulirako omulala kiba kigenda kukola ki kusaasaana kati ogenda okiraba nga wakigambako mama Sumaya ogenda okiwuliranga mama Hakimu akirina mama Swabura maamaani ne weebuuza ani yasaasaanya ebyama bino ne weerabira nti gwe waviirako okubeera nga ekyama kyo kikola kitya kisaasaana mukitegedde basiraamu kati tubeere nga tukuuma ebiki ebyama byaffe naddala ebyama by'omuki by'omu nnyumba beera omukyalo omusiraamu omutuufu omulungi mu maaso g'owekitiibwa ani wekitiibwa Allah mukitegedde bannyabo okukuuma ebyama ne basahaba radiyallahu anhum baakolanga ki baakumanga ebyama wakati waabwe kitegerekese bannyabo baakumanga ebyama wakati waabwe kati twagala kulaba embeera basahaba gye baakumangamu ebyama engeri gye baatambula wakati waabwe tugenda kulaba ku hadithi tulabe ku basajja bano Allah bye yasanyusa n'ejjana nga bakyali balamu engeri gye baakola batya gye baabeerangamu wakati waabwe biidhini rahman katunde ku hadithi eno tufune ekyokukola ki ekyokuyiga hadithi egamba nti an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma hadithi yavaku Abdallah mutabani wa Umar Allah yamusijja basima bombiriri anna Umar radiyallahu hina ta'ayyamat binatahu Hafsata agamba nti mazima Umar
Allah yamusiima mu kiseera awo Hafsa we yali talina musajja. Qala Umar n'agamba lakitu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, nasisinkana Uthman mutabani wa Affan Allah yamusiima. Fa aradtu alayhi Hafsata fakultu, nemwanjulira Hafsata nga mugamba in shi'ta ankahatuka Hafsata binta Umar, wandyagadde okubeera nga nkufumbiza Hafsa mutabani wa Umar. Qala Umar na Uthmani n'agamba nti sa'amduru fi amri falabithtu layali thumma lakiyani, namugamba nti sa'amduru fi amri, nja kutuna mu nsonga ezo z'okubeera nga onfumbiza muki muwalaawo. Falabitha layalin, we wayitawo ekiseera, thumma lakiyani, oluvannyuma n'akola ki? N'asisinkana Umaru, asisinkana ani? Uthman. Faqala Uthman n'amugamba qad badali alla atazawaja yaumi, nsazewo okubeera nga sigenda kuwasa mukyalo muwalaawo oyo ennaku zino. Falakitu Ababakari radiyallahu anhu, oluvannyuma Umaru n'asisinkana Abubakari Allah yamusiima. Fakultu, Umaru n'agamba Abubakari in shi'ta ankahatuka Hafsata binta Umar, wandyagadde okubeera nga nkufumbiza Hafsa mutabani wa Umar. Fasamtu Abubakarin radiyallahu anhu, Abubakari Allah yamusiima yasirika, teyamuddamu kigambo kyonna. Falam yarji ilayya shay'an, teyamuddamu kintu kyonna kyonna. Fakuntu alayhi awjada minni, kati Abubakari okubeera nga teyaddamu Umaru ekigambo kyonna kyonna, ekyo kyamunyiiza okusinga nani? Ne Uthman. Falabitha layali, ne wayitawo ekiseera. Thumma hatabaha nabiyya sallallahu alayhi wasallam, oluvannyuma omubaka wa Allah n'amwogereza. Fa ankahatuha iyaahu, Umaru n'abeera nga yakola ki? Yakola ku nsonga z'okubeera nga agaba muwalaawe. Falakiyani Abubakari, Umaru agamba nti nasisinkana Abubakari. Faqala, Abubakari n'aŋŋamba la'allaka wajadta ala hina aradta ala Hafsata falam arji'i ilayka shay'an, nti Abubakari agamba Umaru nti wanyiigira okubeera nga bwe wanyanjulira Hafsata nemba nga sina kigambo kyonna kyonna kinakuddamu. Fakultu, faqalat, Umaru agamba nti naam, nakola ki? Nakunyiigira. Qala Abubakari agamba nti fa innahu lam yamna'ni, tewali kintu kyonna kyonna ekyanziiza ayarji'a ilayka fima aradta ala, okubeera nga nkuddamu ekigambo kyonna bwe wanyanjulira Hafsata, illa anna kunta amiltu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama dhakaraha, okujjako nakimanyako nti omubaka wa Allah okusasa n'emirembe gibeere ku ye yamwogerako ku nsonga ezo. Falam akun li afshiya sirra rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nembeera nga sisobola kwogera ekyama ky'omubaka wa Allah okusasa n'emirembe gibeere ku ye. N'agamba nti walaw tarakaha, singa yamuleka nabiyya sallallahu alayhi wasallam omubaka wa Allah okusasa n'emirembe gibeere ku ye, lakabilataha, nandibadde nzikiriza okubeera nga nkola ki? Nga mwogereza oba nga muwasa. Kati mu hadithi muno tulaba baswahaba engeri gye bakumamu ebyama wakati waabwe n'omubaka waani? N'omubaka wa Allah. Ebigambo bino bikwatagana ku Umaru radiyallahu anhu. Umaru yali khalifa wa kumeka? Banyabo, Umaru yali khalifa wa kumeka? Banyabo, Umaru yali khalifa wa kumeka? Assalamu alaikum. Abasikira omubaka baali bameka ng'amaze okufa? Banyabo, muli nange? Kiki oba ekibanyiizizza ate? Muli nange? Abasikira omubaka ng'amaze okufa baali bameka? Baali bameka?
baali banna. Eyasooka yali ani? Yali Abubakari. Owokubiri yali ani? Umar. Owokusatu yali ani? Uthman. Owokuna yali ani? Kati Umaru yali adda kwani? Kwa Abubakari. Kati yajja ewa Khalifa owokusatu gwe yasookerako ddala n'amugamba nti wandyagadde okubeera nga nkola ki? Nga nkufumbiza muwala wange. Omukwano gwabwe bagukumiranga wakati waabwe bwe batyo. Ono bwe yabeeranga n'omwana omuwala ng'amufumbiza mukwano gw'oli. Kitegerekese okubeera nga bakola batya? Bakuuma enkolagana wakati waabwe. Kati Umar radiyallahu anhu ajja ewa Uthman amugamba nti wandyagadde okubeera nga nkufumbiza muwala wange Hafsa. Umar agamba nti ensonga ezo nja kukola ki? Nja zitunulamu. Umar oluvannyuma tena wayitawo akaseera asisinkana ani? Abubakari. Amugamba nti wandyagadde okubeera nga nkufumbiza muwala wange. Abubakari agamba nti teyamuddamu, yasirika busirisi. Kati ekyokubeera nga Uthman yagaana ne Abubakari n'agaana, bambi kyamukola ki? Kyamunakuwaza nnyo nti mikwano gyange gino ne giba nga mutuufu giganya okubeera nga gikkiriza muwala wange ono. Kitegerekese. Kati ekyo Abubakari yali alina ensonga lwaki yakola ki? Yagaana. Kati wayitawo ekiseera omubaka wa Allah najja n'akola ki? N'amwogereza, era Umaru yennyini yakola ki? Eyamugabayo. Kati wayitawo akaseera Umaru asisinkana ani? Abubakari. Amugamba nti munnaye ekyaŋŋana okubeera nga nzikiriza Hafsa kyali nti omubaka sallallahu alaihi wasallama yamwogerako nti agenda kukola ki? Agenda muwasa. Nemba nga sobola kubikkula kyama ky'omwani ky'omubaka nga ensonga tezinaba kukola ki? Era ensonga omubaka yamala kubeera nga akola ki? Amuwasa ne zibeerawo, then luvannyuma n'abikkula ekyama nti munnaye omubaka yamwogerako nti agenda kukola ki? Agenda muwasa. Kati nali sobola kukola ki? Kuyingirawo gamba nti nze ngenda mutwala. Kati hadisi yeetulaga nti bo bakumanga ebyama. Kati ekyama kino teyayanguya kukyatula, kukyogera nga omubaka tanaba kukola ki? Kuwasa. Omubaka yamala kuwasa, then luvannyuma n'akola ki? N'akyogera nti ensonga lwaki nakoze ntya? Nagaanye. Kati ekyo kikuwa kyakuyiga ki? Nti tuteekeddwa okubeera nga tukuuma ebyama byaki? Ebyama byaffe. Mukitegedde basiraamu? Banyabo mukitegedde? Bambi muzuukuke. Tuteekeddwa okubeera nga tukuuma ebiki? Si buli kyama kyolabye ku bbaawo oba si kiri kintu kyolabye ku bbaawo oteekeddwa okukola ki? Okyogera. Tulina ekigambo kye tukozesa ennaku zino. Bwe tuba tukyankalanyeemu, kitegerekese, bwe tuba tukyankalanyeemu kantu katono we kati nga kakukyankalanyizza, omaze ne bbaawo emyaka 5, 6, 7, tutera nnyo okozesa ekigambo kino nti tomalaako. Ate bw'obanga oyogera ne bbaawo ng'omuvuma ekigambo ekyo, okyogera nga n'abantu bakola batya? Weebali. Kati olagamba tomalaako, omaze naye emyaka 5, 6 akulaba n'abaana, akuwulidde ng'oyogera ekigambo ekyo ddala kubalamu amagezi. Banyabo, akuwulidde ng'oyogera ekigambo ekyo akubalamu amagezi wangi? Ebyo ebigambo by'okubeera nga tusaasaanya ebyama by'ababba baffe tebiri ku ffe. Obusiraamu bwe buteesi bwe tukola tutya? Bwe butulagira. Toteekeddwa kubeera ng'osaasaanya ekyama kyani? Kya bbaawo. Kitegerekese. Si nti buli lw'ofumbirwa ogenda kusanga birungi byereere. Mukitegedde basiraamu? Obufumbo bwaffe bulimu ki? Bulimu essanyu n'okukola ki? N'okunakuwazibwa. Togenda kubeera mu bufumbo kumala bbanga lyonna yonna ng'oli mu ki? Musanyufu. Naye olw'olumu beera mukyala mugumiikiriza. Kitegerekese. Kubanga buli ibada yonna yonna yeetaaga kubeera ng'okola ki? Ng'ogumiikiriza. Kati okusaasaanya ebyama kibalibwa zambi ku mazambi agakola gatya? Agayita ku ki? Ku nnimi zaffe. Kati oteekeddwa okubeera ng'okuuma oluki? Olulimi lwo. Oteekeddwa okubeera ng'okuuma oluki? Olulimi. Kitegerekese. Mukitegedde bannyabo? Kati bw'atyo baswahaba bwe baatambula wakati waabwe n'omuki? N'omubaka. Waliwo ne hadithi endala
hadithi endala era ekwatagana kwani ku baswahaba n'omubaka sallama. Olunaku lumu omubaka sallama yasanga Anasi akola ki? Azannya. Abasajja yali azannya ne banne, kati ajja abatolera salaamu n'abaako n'ayita Anasi n'abaako kyakola ki? Kyamutuma okubeera ng'akola ki? Akimala, naye kyali wakati we n'omubaka wa Allah. Kitegerekese. Kati Anasi ono omubaka sallama gye yamutuma yakola ki? Yalwayo. Kati agenda okudda, maama wa amubuuza nti obadde wa? Anasi amugamba nti omubaka yakoze atya? Yantumye okubaako ensonga zenkola ki? Zemmaliriza. Mukitegedde? Kati amubuuza nsonga ki ezo? Maama wa Anasi yakola ki? Yabuuza. N'amugamba mazima bino byabadde kiki? Kyama. Kyabadde kyama, sobola kubikula kyama ky'omubaka. N'amugamba obanga tosobola kubikula kyama ky'omubaka, tobaako muntu yenna alina gw'onyumiza ekyama ekyo, beera ng'okola ki? Ng'okisirikira. Kiba kitegeeza baawanga omubaka sallama ekitiibwa okubeera nga tebabikula biki? Ebyama. Kitegerekese. Kati embeera y'okubeera nga tubikula ebyo mu kusasanya ebyama si kiki? Si byamuffe. Mukitegedde basiraamu? Si byamuffe okubeera nga tusaasaanya ebiki? Ebyama. Ebyama bino byawulwamu emiteeko emeka? Ebiri. Waliwo ebyama ebya shakhsiya ne wabeerawo ijtimaiya. Shakhsiya bibeera bya kibeera between two people. Kitegerekese. Ate ijtimaiya bibeera byama bya group, nga mubeera ne groups oba nkiyite ntya n'ekira ebyawamwe like society. Kati oteekeddwa okubeera nga bwe muba nga mulinako ebyama bye mulina, toteekeddwa kubeera ng'okola ki? Obitambuza. Mukitegedde basiraamu? Abaye mukitegedde? Bano banakuwavu bazibu. Mutegedde ebigambo ebikwatagana neki? N'okubeera nga tusaasaanya ebyama. Waliwo obubenje bwe tufuna omuntu ebbanga lyamala ng'akoze eki? Asaasaanyizza ebiki? Ebyama. Omubaka sallama yatugamba nti ayatul munafiki thalatha. Obubonero bw'omunafusi buli bumeka? Buli bumeka? Buli busatu. Agamba nti idha haddatha kadhaba. Bw'abanga anyumya akola ki? Alimba. Bw'abanga anyumya akola ki? Alimba. N'agamba kabonero ak'okubiri, wa idha wa'ada akhlafa. Bw'abanga alagaanyisizza ayawukana ku ki? Ku ndagano. Wa idha tumina hana. Ate wabanga nedda, bw'abanga yeesigiddwa akumpanya. Nedda wa idha tumina hana, wabanga yeesigiddwa akola ki? Akumpanya. Tewali ayawukana ku ndagaano. Kiba kitegeeza obeera okumpanyiza okubeera nga osasanyizza ekyama kyani? Kyamubbaawo. Kyabeera akoze atya? Kyabeera akugambye bakamogo konna kobeera omukozi eki? Kobeera omulabyeko. Bwe muba nga mufunye obutakkaanya, gezaako nnyo okubeera nga tofulumya bigambo binene ebinaakosa ki? Ebinaakosa omusajja. Kitegerekese. Bw'anakuwala ogenda funa muki? Musango gw'ekitiibwa Allah, kubeera nga wamunakuwazza. Temukimanyi nti fe abakyala bafumbo nti jjana yaffe eri wansi w'abasajja baffe. Ewa maama wanne tata wakola ki? Wavaayo. Kati jjana eri wansi waani? Newankubadde nga nabo balina obukendevu bwe balina nga bo abasajja, naye gezaako okubeera mugumiikiriza ku bukendevu bwa bbawo bwakola ki? Bwalina. Kitegerekese. Ndi mukyala musomesa, naye bintu bingi nnyo omukyala byajja nakugamba nti musomesa kino, musomesa kino, musomesa kino. Nomugamba munaye wandibadde okola ki? Wandibadde ogumye. Nagamba nti ati nandigumiikiriza naye kino. Kitegerekese. Kati yo okujja n'aku approachinga nti munaye aba akwagalako muwama ki? Amagezi. Kati ekyo kyabeera akoze kiba kirungi okusinga tegwe okugenda n'okisaasaanya buli ki? Buli wamu. Omusajja n'atuka okubeera ng'atambula n'atambula w'atambudde, bambi misikini atambula ne batandika omugeya oyo ali bw'ati, oyo ali bw'ati, naye nga sababu yava kwani? Yava ku ggwe.
mukitegedde bannyabo ebyo si byamuffe tuteekeddwa okubeera nga tukuuma ebiki ebyama byaffe mukitegedde basiraamu tuteekeddwa okubeera nga tukuuma ki kati obubenje bwe tufuna okubeera nga tusaasaanya ebyama obubenje bwe tufuna okubeera nga tusaasaanya ebyama omuntu obeera tobalibwa mu kibiina ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama obeera tewakkiriza ow'ekitiibwa Allah n'omubaka we kubanga eyo si y'enkola y'omubaka wa Allah okubeera ng'okola ki osaasaanya ebiki ebyama kubanga omuntu okubeera ng'akuuma ekyama nayo ibaada mu ibaada zaani z'ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ogenda kubeera ng'ovunaanyizibwa amaaso g'ow'ekitiibwa Allah kubanga wabikula ebyama byani byabbaawo kitegerekese tuteekeddwa okubeera nga tukuuma ebyama by'abasajja baffe naddala eby'omu nnyumba ensonga lwaki bagamba nti ebintu by'omu nnyumba tebikola bitya tebitottolwa tebikola bitya tebitottolwa obeera ojjemedde omubaka naani Allah n'omubaka wo okubeera ng'okola ki ng'osaasaanya ebyama akabenje akalala kobeera okola ki kobeera ofuna obeera onakuwaza omusiraamu oba abasiraamu okubeera ng'osaasaanya ebiki ebyama onakuwaza abasiraamu oba omusiraamu okubeera ng'okola ki osaasaanya ebyama ekirala obubenje bw'obeera ofuna ng'osaasaanya ebyama obeera oteeka obulabe mu basiraamu kitegerekese kati buli lw'obeera ng'osaasaanya ebyama bya bbaawo omukazi gw'anaaba atuusiza okubeera ng'ayagala okukola ki okuwoowa agamba nti sisobola kukola ki sisobola kgenda na musajja oyo lwaki mukyala we yanyumizako kino na kino na kino kitegerekese kiba kitegeeza obeera oleesa akabenje eri bano abalala bandyagadde okubeera ng'agenda naye kitegerekese kati okubeera nga tusaasaanya ebyama kikyamu nnyo kubanga teri kigenda tuyingiza muliro ffe abakyala nga ennimi zaffe n'obuki n'obwereere bwaffe olulimi luno lugenda kubeera nga lutuyingiza ki omuliro okuggyako abatono Allah n'abakoza ki babasaasidde kitegerekese kuba kati ffe abakyala tetuva mu kugeya ffe abakyala tetuva mu kukola ki mu kuvuma ffe abakyala tetuva mu kubeerawo nti ofuna olabira munne ekibi tomwagaliza kitegerekese buli kantu konna noba nga kabeera afunye tokola ki tokamwagaliza kitegerekese kati ebyo byonna buli ekiyita ku lulimi nga kikyamu liba zambi ng'ogenda kubeera ng'olikola ki ng'olivunaanyizibwako kati nkuutira omwoyo gwange nejja mu kubeera nga tukuuma ennimi zaffe n'obuki n'obwereere bwaffe ennaku zino tuyitiridde nnyo okukoppa bali bye bakola nawe byoyagala okole ki okole naye byo si byaffe si biki si byaffe ffe tulina ebyaffe kubanga omubaka salama yagamba nti inna alhalala bayyin wa inna alharama bayyinu wa bainahuma umuru lmushtabihat nti halal ebiri halali biki byoyolefu kubanga ekitiibwa Allah yakola ki yabiraga omubaka n'akola ki n'abitulaga n'agamba nti ono ye halali ono ye haramu naye wakati wa halali ne haramu waliwo ebikola bitya ebibuzaabuza kati bweteeka mu bwongo bwo ogambe nti kino kiri halali kyemba nkola ki kyemba ntambula nakyo ekiri haramu okola otya okireke tokola nga bw'olaba bali be bakola batya be bakola nja kukola ng'oli kyakola eso si kiki ekyo gwoteekeddwa okubeera ng'okola omubaka Allah kye yakulagira n'omuki n'omubaka we kyoteekeddwa okubeera ng'okola ki ng'ogoberera era okukoppa kuno kwe kutuviiriddeko okubeera nga tukola tutya tugwa mu haramu kuba oyagala okole oli kyakola ki mweyongereko mu maaso waliwo abali wabweru bayimiridde tebalina bwe batula mweyongere eno mu maaso mweyongere no darasa yammwe yaffe abakyala mweyongere bano balikodinga mubaleke mutuule leke
banyabo muyingire. Tubadde tugamba nti okukoppa si ku kiki si kwaffe, ffe tuteekeddwa okubeera nga tutambulira ku kigambo ky'owekitiibwa Allah n'omubaka we sallallahu alaihi wasallama. Kitegerekese tubadde ku kigambo ekyokubeera nga kusaasaanya ebiki ebyama byaffe abaki abafumbo n'abatali bafumbo. Toteekeddwa kubeera ng'osaasanya ebyama byaki ebyawaka ebiri mu maka gammwe, toteekeddwa kubeera ng'obikola ki obisaasaanya. Mbagambye nti okusaasaanya ebyama zambi ku mazambi agayita ku ki ku nnimi zaffe, era ogenda kubeera ng'ovunaanyizibwa amaaso g'owekitiibwa Allah. Kitegerekese bannyabo. Abakyala bali eri emabega. Tubadde ku kigambo ekyokusaasaanya ekyama. Allah yabyogerako mu Qur'ani n'omubaka salama n'abyogerako mu hadithi ze. Kusaasaanya emirembe gibeere ku ye. Babadde bampadde budde bwange mpaka ssaawa 5 ate ndaba obudde bwebwo biidhini rahman. Nsaba ekitiibwa Allah atugase n'ebyo bye twegasizza nabyo ebikwatagana n'okusaasaanya ebiki ebyama. Beera mukyalo omusiraamu, beera omukyalo omufumbo eyakkiriza Allah n'omuki n'omubaka we, oleme kubeera ng'osaasaanya ebiki ebyama. Mbalaze obubi akabenja kali mu kukola ki mu kusaasaanya ebyama, kunakuwaza basiraamu. Kitegerekese kubeera ng'ojemedde Allah n'omuki n'omubaka we. Kitegerekese ate ne mbagamba nti olulimi luno okusaasaanya ebyama kibalibwa ku mazambi agayita ku ki ku nnimi zaffe, era tugenda kubeera nga tuvunaanyizibwa mu maaso g'owekitiibwa ni Allah. Ne mbagamba nti si buli kimu kyolabye ku bbaawo obukendeevu bwonna bw'alina oteekeddwa kubeera ng'obwogera. Bwogereko ng'obwogedde eri oyo agenda okuwa amagezi, mugenda kikola mutya, mugenda kijjawo mutya, so si kubeera nga omwogerako mu ngeri y'okukola ki y'okumunyoomoola. Noonya ekigenda okuyamba obulwadde obwo kibugjewo, so si kumusaasaanya buli omu ategeera obukendeevu bwe. Kitegerekese bannyabo. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.